njagala nkuwa example tununde ennyambala gye yayambadde ng'agenda e Masaka. Masaka Yayambala atya oba wamulaba? Yayambala ekanzu, yayambala ng'omusajja Omuganda. Kati ekyo kyabadde kisindika sigino nnene eri obwakabaka bwa Buganda ne bampuga baali bagamba nti bo Buganda bwewulirira mu bo. Kati kwolo agenda nakusaza. Ng'agenda kwolo teyagenda ng'agenze Ssabakaluka bwa pulezidenti kokka. Yagendeyo ng'agenza Tereza bya Buganda. In fact yagendeyo ng'olutalo lwalutuniza mu General Museveni direct. Kuba olwaleero omuntu alwanagana n'empuga olwanagana na General Museveni direct. Kati yabadde battle contest between General Museveni and Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Buganda government. Kubanga Buganda government yatuuka ekiseera n'esala ensalo n'eyawula n'egamba nti wano tetwetaagawo baki bayaga. Abantu b'Emengo baludde ebbanga nga balumba Kyagulanyi ne Pokino kennyini yavaayo okolumu n'amuyita ekimererezi. Naye yakulaga nti teyaddamu kiro kyenjagala omanye nti Kyagulanyi knows when to strike alinga America. America bw'eba enakkuba efuba okulaba nga togenda kudda ngulu. Ekuwa obudde. Mpuuga Kyagulanyi yagenzeyo n'atamukoona nako. Eggulo ejjo olwennyini bwakedde agenze wakatikkiro oba wamulabye. Namulabye. Ng'agenze ate naye yeetaase. Oba kitegere ebibuuzo biriwo. Ono agenda e Masaka mu kanzu n'obusuuti ne kooti. Bwe kiri. Agenda ku mbuga y'essaza. Ono naye tukaunta kekali. Okitegedde. Kategedde kati. Ekyasitudde DF. Emisinde egende Mengo. Tukaunta what Kyagulanyi had done previously. Naye kikulaga n'okulaga teyaboogera nako teyabawa masanyalaze. Olina okubanga olengerera wala. Abakuddamu n'aboogerako ku olwo enkera bukedde yali ekuba omutwe. In short, atazze mu debate ye yagiwangudde. Museveni. Wali olabyewo ng'atazze ye yawangudde ababaddewo. Ng'ate tazze. Why? Mwataddeko bye yabadde ayogera eno. Ng'olabira ddala kati bano bannaffe bagereesa bugereesa. Omanyi okugereesa n'ayogera. Kuba ono abuuza nti mu information technology ogenda kukola ki? Oli n'atandika kakati avuuka tebalina. Bagambye how do you fix this? Gamba ngenda kutambuza optic fiber backbone etuuke buli wamu. 2 nsale ku cost ya internet. Owulira 3 nteekewo accessibility okuviira ddala mu masomero. Nteekewo smart classrooms nga zirimu augmented reality ne VR so that omusomesa omu asobola okutuula wano na lecturing abaana abali emakerere nga bayisa through surgical procedures abagenda okulongoosa abasawo. Now you're talking about technology. Nsereko n'obwansereko bwe era Katonda yatukola binsereko n'atajja kubwa president kwesimbawo. Yani kati asobola osigira nsereko ekifaananyi kituufu ekiri mu bantu alina kuba munyagwa. Era tekinseseza. Munyagwa we yakola olusaniya. Yagamba kati kasooka abalaga obukulembeze. Nawe tutuukidde wano. Munyagwa ali kusowa kampeni zene za Munyagwa. Yali mu Busoga eyo. N'anoonya abantu omukaga bayogereramu ne babula. Ng'alina kuyita ku bano bagenze nabo badde mu maaso aboogereremu badde awalala. Kati eriyo abasajja abamu wano nga buli kimu buli muntu kyakola bakikubamu. Balwomushana. Kubanga njagala nkubuuze Lwomushana omubuuza gamba nti yagala gavumenti ya Museveni egende. Naye okuva January okuva okulonda ekubawo paka tugenda mu kulonda okulala. Ye buli kiseera ajja kumalamu abo maanyi abakudde olutabaalo. Naye kati eyo desk namba mu State House. Blind operation. Ezo blind operation desk kituufu obadde okimanyi. Muno bwe bayogerera gundi ani ono Hajati Namyalo ye yavaayo n'atulaga lisiiti. Oba okitegeera. Abantu bano be mulaba wakanya. Abamu bawakanya basasule. Era bali ku payroll. Kati ogwo mulimu gwabwe. Naye kati yensereka atubulire nti enteekateeka ye ebbanga lyamaze mu Kampala etali na Uganda namba kikyakoledde abantu. Oyinza okukitegeera. Kikyakoledde abantu. Wanga kutoiza ganti oli kagezi munnyo. Amagezi ago goyagala okuwa Uganda yonna enamba gawe Kyagulanyi. Mu Kampala Central tegakoze banga nali obaddewo. Poza awezeze ama myaka 10. Myaka 10. Obo kitegeera. Kati abo boje bali bagenda kubaayo. Naye tukimanyi nti bonna ogenda okubalaba nga balina gye basasulwa okuva okujja okukola ekyo. Wanga ekyamazima tosobola kuba nze wendi wano lalo sobola kubanga njogera ku bayimbi. Njogera ku mupiira, njogera ne ku byo waliwo kyobunno okubanga tomanyi.
naye wano twesanga mu Uganda nga waliwo abayinza okuyita ba mukalakasa akamumbwa ako kamanyi emumbwa ya mukalakasa ejjanjaba buli bulwadde ennyumba yalemera mu madinisa emumbwa egiwonya omwana ameketa amannyo emumbwa egiwonya omukazi alumwa ekigalanga asibiddwako olubuto emumbwa yewonya pasipoti yo tennafuluma emumbwa ejja kuwonya oluddewo ogenda ebweru emumbwa mujjawo akuli bubi kati nsereko omulabira mu ttuuba lya mukalakasa yafuuka mumbwa amma amanyi ebyabayimbi buli kimu akimanyi nsereko amanyi ebyampuuga buli kimu akimanyi kati amanyi debate ye Muhammad nsereko yamanyi n'ebyansadu buli kimu ye Muhammad nsereko tosobola kubanga omanyi buli kimu nkubuulira so osobola okuba omugezi professor tekisoboka wabawo kyotamanyi tosobola kubanga omanyi buli kimu so nsereko ne banne abagambye debate oli yaze n'obupapula debate ogenda n'ebitabo ate kyekigaana buli muntu olina okubeera ng'onnawe owandiika General Museveni ku motoka ezimutambula nkuliko n'emmotoka namba ya bitabo stationary we era mu bajeti ya Uganda bajeti munanga bakola bajeti ya State House bibaako ndi stationary wa bukadde 380 aina n'omukozi gwe onagenze na kitabo script writer onagenze na kitabo kimu yale yagala agende naki na chupa ya vyandi kati mu byobufuzi bya wano yaya nagenda na mutwe gwe ku kambu mu byobufuzi bya wano bansereko balowozesa ababeewanyo self importance they are narcissists kiki nagambye nti omuntu okwerowooza nti bw'ataba ye tebamulala be bansereko we tuli olwaleero balwala obulwadde obwo we si banze talina kuba mulala era kyobala nti ekyamwawula n'empuuga amangu beegwako nga bonna balina obulwadde bwe bumu tooke Rwero ate mutuwadde obuzibu kati simanyi nakumanya oba Arua yasinga oba Masaka yasinga oba Mbarara yasinga oba Iganga yasinga oba Kawempe yasinga oba Luweero people power our power abana b'eruwero amazima mukimazeeko naye atenze mbamanyi owa kamera njagala mutambuze kamera zino tunula mu muti ogwo abantu balembedde tunula muguli abantu balembedde tunula eri yensonga gye mutunula yonna tujja kutuukayo in fact tunula eri ku motoka babembedde tunula ku mutyogo babembedde tunula ku guli babembedde ate bw'oba ekyasaga tulina n'owabakadala wuli ku security afande baba esimu y'omuntu eguddeawo esimu y'omuntu eseredde ku bati mubalage empisa era mugimuddize eyo ye NUP wamambadde ekyabalaga tunula muti guli eri bendera simu yembe ababali eno bantu muti tunula eri tebakomyawo tunula eri ani alina kamera ezuuminga lengera eri emitala balengere mu kisenyi abevudde laba muti guli abevuddewo lengera muguli maama nyabo labogo atalama kubanga eriyo abatya okujja ne bagamba bajja tukubirayo naye kati gwe teberezaamu omuntu avudde we n'agenda alabe Kyagulanyi ng'amanye eriyo mukwata eriyo tiyagasi eriyo n'embooko naye ate n'afuna abantu bwe batyo kati gwe teberezaamu singa campaign zaali free nga buli muntu agenda ng'ate waliyo Kyagulanyi asobola okuba laale nga kuliko emiliyoni y'abantu buli wagenda in fact Kyagulanyi alina obusobozi obukuba nga buli laale gyakuwinza olowooza ye final laale ekyamazima ali mu biseera bye ali mu budde bwe abantu bali naye naye n'ekikulu ekirala abantu bamwerabamu omanyi mu byobufuzi ekintu ekisinga okubeera ekikulu omuntu wa bulijjo kasi atandika okukwerabamu n'agamba nti ono yakiikiridde ebizibu ebinnuma ono yalina school fees w'abaana bange ono yalina eddagala mu malwaliro ono yalina enguudo ennungi ono yalina security egenda otubeezaawo n'embeera yaffe ennungi abantu bo bakutte ku ntunnunsi
ekyo kiremye bangi bana byafuza abadde bajja wano kubanga olwali oyinza okugamba nti Kyagulanyi yali yekka ne General Museveni mu campaign naye nga ate mulimu abaamusinga okusoma General Mugisha Muntu yali ame commander ku myaka emito mwali n'agenda Sandhurst military academy zonna agenza azeetooloola paka Israeli naye olwaliro Kyagulanyi yamuteeka ku page 2 omanyi page ziri bbiri ez'ebyobufuzi eriyo page 1 ne page 2 kati omusajja ngo watuukira okubeera ku page 2 Nandala Mafaabi economist consultant okuva mu Bretton Woods institutions ez'Abangereza World Bank IMF naye ali ku page 2 toyinza kulowooza nti ekyo kiriwo by accident. Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 da final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tubawa updates ez'enjawulo analysis z'omulembe nga bwe mwasaba wiiki ewedde nti professor abenga ajja buli wiiki nakimusaba era n'agamba ajja kuufisizawo akadde waba tali mu campaign. Professor yeesimbyewo level ki professor? Ntandikidde wansi w'ensobola kansala ku district. Kansala ku district yawa Nkokonjeru town council Nkokonjeru district Esewo ereyo mukono eyo na waffe bwekiri anyway professor abuza kubakulaba abantu bakwagala nnyo omulundi guli ne bagamba ate ono gwe nasuubudde naleese oli agenda okuwanguza Arsenal ekikopo ekyaseno kirala kubanga mu Bible mulimu omwana eyakabanga nti engendya kati nga bukanaku akaba naye nga alimba ne engolo yajja okumulya ebyaddala teri ya mutaasa kikyotegeeza kati Arsenal mwana oyo yakabanga ekyamazima lwana atwala ne lwata atwale teri amanyo bakiriba naye tube n'okukkiriza ate olina akajozi ka Man U mu kifuba tube n'okukkiriza naye nga abatulaba n'abatuuliza baganda bange amanya ajola musengendo professor abantu b'Enkokonjeru abesiimi mbagalako ensuso basaba mundabire eddala 226 yese omuganda wange n'ekirala ekyamazima ensonga ze twayogerako ez'okujja buli wiiki ndowooza kyano yo yemu ku kyano eneesimbu ate ne kino kyokola muganda wange nakigamba ne luutu eri nti mu budde buno bwe tuli ebiseera ebisinga kizibu okubanga okola kyokola era ndowooza abalabi n'abatuwuliriza muganda wange mwongere okumwebaza. Amina. Omulimu guno gwakola si mwangu naye nga tweyanzege buli kimu baganda bange. Kale nga bulijjo tubatuusibwako Nana Herbal Mouthwash nanono nga kugamba gwalina obuzibu bw'amannyo ganyenyera gaguba oba ekisu ekibi mu kamwa kozesa Nana ajja kuba asobola okuyamba. Akakasibwa National Drug Authority era nga asangibwa mu maduuka pharmacy clinics ne supermarkets ez'enjawulo. Ali emitala w'amayanja osobola okufuna Nana we batunda ebintu by'abana Uganda kuba Nana level kwali ne kunyonyi ayitako bulungi nnyo. Haji Yasin Kiza ye musomi waddwa wone ebizibu enjawulo nawe osobola omukubirako ku namba gy'olaba wansi awo netuba nga tutambula bulungi. Professor Wanyisewo campaign ziri zitya? Campaign zitambula. Campaign yesebo zitandise okutwogeza obutinitini n'aganenenene mu ngeri emu eba endala e Masaka president yakavaayo alina bye yayogera abantu baganye okwambala obugatto okubatuuka ne babwepena tugenda kuba tutuukawo Luweero yakoze statement ndowooza katutandikire ddala Luweero nga tuli mu campaign. Luweero olunaku lwajjo wagirabye otya era message ki kuba Luweero eyo Mecca YNRM nga bwe bagamba naye Mecca erabika yasenguka. Kati kyenjagala okunnyonnyola mu byobufuzi emyaka gabaana
Gati nakuza mubbizi baana. Ennaku z'omubbizi baana. Yesu emyaka kati yaweza anaku nsi. Kituufu. Mu basiramu bagamba bwe bakuziika okulombera dduwe ennaku zibameka. Ana. Kati n'ebyobufuzi emyaka gabaana. Obukulembeze ne biba bulungi butya mu byobufuzi. Kasa buyingira emyaka 4. Be walinga oyita. Oba olina kubasasula ate okujja. Okay. Abalinga bawulira ng'ojja ne batimba ebitooke. Embuutu ne zisula nga zivuga. Baba tebakyakufaako. Kati Kyagulanyi nekira kyenjagala okukuzayo Kyagulanyi okugenda eruwero. Njagala nkikuzeeko wano nti Kyagulanyi ng'akola campaigning program ye teyakola bukozi. Naye yalimu obubaka kino njagala okitegeera okuva olwaleero nti bwe nva Masaka wiiki eddaka ate nzira Luweero. Yalimu obubaka bungi. Naye abantu Kyagulanyi bye yafunye Luweero ate babadde bakyaludde okulabika. Sinnabalabako wantu wonna. Luweero erabika twalive Masaka ne tugamba Masaka ekutte ekisooka n'ekyokubiri n'ekyokusatu. Bwe twatuuse ku Luweero jjo Masaka yazze mu kyakubiri. Kyenjagala okunyonyola kiri kimu nti abantu abazze Luweero tebazze buzzi. Abantu abazze Luweero balina magnet eyabasise okubaleeta Luweero. Ekyo nkikunyonyola nti munnabyafuzi okwesimbawo ku bwa president ekimala. Olina okubeera n'ebirungo eby'enjawulo ebikuleetera abantu. Ebirungo ebyenjawulo ng'omuntu banamugamba nti ngenda wagundi. Agenda kuleka ne byakola. Obadde okiraba lunye nti abantu bava ne mu ddwaliro ladduka agenda alabeero bati Kyagulanyi sentamu. Ne tulina kuddayo twebuze lwaki Luweero kyasusse. Ekyamazima Luweero yakola General Museveni. Luweero yakola General Museveni ng'omuntu. Luweero ye maama ye taata ye kojja wa General Museveni era ye yamuleeta. Naye abantu nga bawagira omuntu abantu baba ne personal interests. Abantu be Luweero basimanga emmere ne bagitwala ne bagiwa General Museveni ng'ali mu lutalo. Ebyo byonna bina tebabifuna. Kigenze okuzuuka nti emyaka gigenze okuwera 4 nga tebalina kye bafunyemu nga bwe baali. In fact bwe baali ate bali bubi nnyo okusinzira bwe yabasanga. Okwogera ekintu ekyo yinze nina bajjajja bange Luweero. Naye mukula kuno kwonna nga mpulira jjajja azaala maama agamba batuyise ku district bagenda tuwa amabaati nantife abalwana. Naye yatuuka okufa nga n'amabaati nagafuna ekyalo bakiyita Wakyato. Bwe ngamba Wakyato kukidde engoma ndowooza mba ndi Luweero bwe kiri. So waliwo obujjajja bwaffe. Naye jjajja yatuuka okufa nga be bamusuubiza teyakola ki teyabifuna. Kati Kyagulanyi okugenda Luweero kabadde kabonero akasiige ekifaananyi ekinene ku biki ebyali wiiki ewedde ennaku ntono emabega ebyali e Masaka. Kyenjagala okumanya nti Kyagulanyi buli kyakola ennaku zino obubonero abusindikira General Museveni direct. Kyagulanyi tekyakola kusanyusa ffe bamuwagira. Obubonero ayagala busindikira General Museveni ne status quo ne bali bennyini abaliko obuyinza bennyini ba General Sale. Kati Kyagulanyi yabadde alumbye General Museveni ne Sale we yasinga okuteeka sente nnyingi. Mu bbanga eriise ery'emyaka 2 sente ezisinga zagenda Kapeeka na Luweero. Nga zigenda kukola ki? Ekyewunyisa olaba e Masaka wennyini Luweero wennyini General Sale alina abaana baweerera abaali ababalwanyi. General Sale ne Museveni balina abaana be bazimbira amayumba abaali ababalwanyi. Nekyo mbadde nkyogera lunye nti teri gavumenti yali ekulaakulanyiza abantu ng'ebawa buwi. Ekyo njagala nkikubuulire. Gavumenti yali neokwata obukadde 2 n'ebukuwa buba tebukumala. Gavumenti yalina kuteerawo mbeera naawe okole. Omanyi sente wooma nnyo ng'okoze enkole okusinga sente empe. Kati gavumenti yalema okumanya modo ki gy'erina okukola nti buli yalwana nti erina muwa buwi. Ate n'ekyamazima n'abasinga tebabawadde. General Museveni atambula kweri principle ya Machiavelli egamba nti eyakuyamba ng'oyambuka waggulu bw'otuuka waggulu jjawo eddaala. Kati kyovola nti Luweero abantu abasinga babonabona. Njagala nkuzeeyo nti Luweero ekiseera kyatuukako nga buli buli MP ava mu Luweero buli MP Saida Bumba Jesse Muyingo walingawo Land Friend Attorney General so mukulu oyo yafa n'okufa erinnya ngenda kulijjukira ndikubuulire bonna nga buli walingawo ne minisita w'ebyenguudo Abraham Byandaala bonna bava Luweero. Attorney General erinnya likyambuze nengera Kiduma Kubuya oyo bagamba Makerere we yasomera teri student yali amusinga kuba mugezi yali asinga ne ba Mwai Kibaki
bonna balinga bebuuza ku ye naye Kiddu Makubuya ye atone je nakyasinza okukola amateeka amabi kukyanga Uganda nebaawo lwaki oyogera woto nga ate yali mugezi kati anti kino njagala nkikunnyonnyole nti okubeera omugezi kirala n'okubeera ng'okola mu system etaagala bagezi system eriwo olwaleero yenale tekolela bagezi tekufevalinga olaba nekiri owakiwanuka olwaleero olaba ono minister yali minister wa defense David Muhoozi avayo nannyonnyola ekintu n'akiwolereza kati Luweero olwaleero yemu ku zone ez'amaanyi Kyagulanyi gy'alina okwestablishinga obukulembeze bwe bw'amaanyi n'agamba nti woba oyagala obukulembeze ng'oyagala oba president waliwo z'olina okufuula epicenter oba stronghold zo kati eyo yagikwakula kwenaalemu n'agifuula yiye era General Museveni kigenda mubeerera kizibu nnyo ogenda Luweero okumatiza abantu ababulire kyayagala kibe emabega walaba minister Jesse Muyingo gagamba nze akalusigenda kaddamu kwa Jesse Muyingo yali akomawo naye n'asoma ground era yagamba nti ekyamazima ngenza okuddayo ng'abanyima akalulululi nate n'abaali abakubi b'enduulu abaana baali ab'emyaka 14 15 ate ne kuluno balonzi sisobola kajjayo n'avaayo ng'ate Muyingo yagaba basalo obula okwekutula kati ekyo nkikunnyonnyola nti ekya generation emyaka 4 Muyingo asobola okuba omulungi naye nga ne General Museveni ebbanga lyabaddewo ddene emyaka 4 ng'oli mu buyinza General Museveni yayinza okuba nga yakikubulira olwaleero nti ne bwakola ki ne bwakola ekirungi abantu bagamba oluddewo eba nsonga Gaddafi yagisanga eyo embeera in fact Gaddafi ewuwe lwakuba nti yasuppressinga nga tewalingayo media naye ne Gaddafi embeera yagirimu yamugwako kasa yayingira emyaka 35 n'ayingira 38 toyinza gamba nti ekyali ewa Gaddafi kyali kigudde bugwe kyali kize kizimba ebbanga n'ebbanga Egypt nakyo kyali kize kizimba ebbanga n'ebbanga myaka 4 ekyo Kibaki wano ku mirwano teyakirinda ye yadduka bukyali ku myaka 24 n'agamba ekyamazima wenna alwawa n'ebbanga sisobola kumalako Moyi yali Moyi ye teyakirinda yadduka bukyali naye waliwo sebo omuyaye owe Cameroon Paul Biya akikwatiridde kati owe Cameroon Paul Biya kyasobola okukola kwe bayita okubeezaawo gundi akiwandikako mu Dictator's Handbook Alan Ansteyer Smith agamba nti omukulembeze naddala bannakyemalira asobola okubeerawo nga naye akeesa lukya system ebeerawo ne bagamba katukube pulani ey'omwezi guno eno kasaba gumalako nga batiikinga bakuba pulani y'omwezi oguddako kati ne Paul Biya naye akeesa lukya nga nkoko bulira ate ye president wa Cameroon ate tabeerayo abeera France na Switzerland obukulaga obukuuso buli mu Afirika wano we tuli olwaleero nti abakulembeza ajja n'abagamba nti mukulembeza kubanga oteberezaamu omuntu atabeera mu ggwanga abeera Switzerland biseera mu ddwaliro yapangisa hoteli namba agenda malawo ati ebizibu by'abannansi nga neetamanyi biki biruma bannansi kati obuzibu bya myaka 4 naku 40 okuwa mu bukulembeze yensonga lwaki olaba abantu b'eruweero bwe batyo kuba gavumenti mu kujja wano eno abantu b'eruweero yabasuubiza ebintu bingi nekyusa neenya negiyita na mmekka yaabwe naye abantu baayo bakyanywa amazzi n'ente abaana basomera mu bigere bokitegeera ettaka lyabwe libbibwa kati omuntu gwe toyinza munnyonnyola n'omugamba nti ekyamazima General Museveni ebbanga lyabadde wano lifunyeemu ate n'obuzibu bulabwe bakola nti gavumenti ejja neefunayo abatono Saida Bumba neefunayo ba Jesse Muyingo nerowooza nti n'abalala be bakulembera bafaanana nga bo so luno bano terubeera lupimo tebeera yardstick ewa maxima yokozesa okupima bali embeera mwe bali kati omukwano ogwo ogwabadde Luweero gwatuuse kuba mbadde sirabangako mukwano gulinyisa bantu miti ne bagigenda mu kasolya ne bagiyisa ne bawandikayo fulaga kyenjagala okunyonyola ku kyabadde Luweero era nagwe nabadde nkigamba jjo Kyagulanyi mu maanyi gaage ebyobufuzi sannatuuka yadde mu bitundu 45 nkiddamu kikyotegeeza Kyagulanyi tannatuuka yadde mu 45% ey'obuwagizi bw'alina kubanga eriyo abatya okujja ne bagamba bajja tukubirayo naye kati gwe teberezaamu omuntu avudde we n'agenda alabe Kyagulanyi ng'amanye eriyo mukwata eriyo tiyagaasi eriyo n'embooko naye ate n'afuna abantu bwe batyo kati gwe teberezaamu singa kampeyini zaali free nga buli muntu agenda ng'ate waliyo n'eyaka Kyagulanyi asobola okuba laale nga kuliko emiliyoni y'abantu buli wagenda in fact Kyagulanyi alina obusobozi obukuba nga buli laale gy'akoyinza olowooza final laale ekyamazima ali mu biseera bye ali mu budde bwe abantu bali naye naye n'ekikulu ekirala abantu bamwerabamu
omanyi mu byobufuzi ekintu ekisinga okubeera ekikulu omuntu wa bulijjo kasi atandika okwerabamu n'agamba nti ono yakiikiridde ebizibu ebinnuma ono yalina school fees w'abaana bange ono yalina eddagala mu malwaliro ono yalina enguudo ennungi ono yalina security egenda tubeezaawo n'embeera yaffe ennungi abantu bo bakutte ku ntunnunsi ekyo kiremye bangi bannabyabufuzi abadde bajja wano kubanga olwali oyinza okugamba nti Kyagulanyi yali yekka ne General Museveni mu campaign naye ng'ate mulimu abaamusinga okusoma General Mugisha Muntu yali ame commander ku myaka emito mwali n'agenda Sandhurst military academy zonna agenza azeetooloola paka Isirairi naye olwaliro Kyagulanyi yamuteeka ku page 2 omanyi page ziri bbiri ez'ebyobufuzi eriyo page 1 ne page 2 kati omusajja nga we watuukira okubeera ku page 2 Nandala Mafaabi economist consultant okuva mu Bretton Woods institutions ez'Abangereza World Bank IMF naye ali ku page 2 toyinza kulowooza nti ekyo kiriwo by accident kyajja kityo okubeera nga badda ku page 2 ng'ate okubeesige baali bali ku page 2 nga beesiga okuvaawo kyali kisuubirwa nti abo bonna b'oyogedde bagenda kujja ku page 1 byakyuka ddi what facilitated enkyukakyuka eyo okuyaayana kw'ensi okuba kuliwo Katonda akuddamu kati okuyaayana kw'ensi okwali kuliwo kwali kwa muntu alina buzito bwenkana bwa Kyagulanyi Nandala Mafaabi yasobola tuula mu ngatte ezo Mugisha Muntu yali tasobola tuula mu ngatte ezo kati okuyaayana kw'ensi okwa Katonda bagamba God doesn't leave a vacuum doesn't create a vacuum talekawo muwaatwa kati okuyaayana kw'ensi okwaliwo nga beetaaga babbuloga bali mu sseriryo Katonda yeesolosa simanyi na mulimu gwe wali okola era nali mu mawulire wali mawulire naye n'akuzza mu kino kati kwe kuyaayana kw'ensi okwaliwo I was a producer kati siyogera na ku microphone okuyaayana kwa muganda wange oli ali mabega wa kamera Katonda yalaba nga waliwo omuntu alina okutuula mabega wa kamera kwe kuyaayana kw'ensi era n'ateekawo oyo kennyini era ateeka okuba akikola kati okuyaayana kwa Uganda okwali kuliwo Uganda edde mu gye tuyita secondary liberation kwali kwetaaga omuntu alinga Kyagulanyi tolina kubanga wasoma nnyo Nelson Mandela South Africa yali teyasoma Nelson Mandela kati mu kujja South Africa myaka gya 5 okutandika okugenda mu ANC waliwo omusomesa we bamitanga Chris Hani walinga oba Oliver Tambo walinga oba Walter Sisulu mwe mali ne ba James Biko nga ono Mandela awereza na chai nga bali batudde oyinza okikiriza gw'okingambye professor Mandela yali awereza chai nga ba Chris Hani batudde ba Robert Sobukwe nga batudde naye Mandela yeesolosa n'afuuka omumuli bali nga basigadde genda mu kkooti mulinda nga bamuleesa kati ezo z'enteekateeka za Katonda toyinza kigaana Robert Kyagulanyi ali waali si lwakuba lwakwagala kwe ekintu kyamulonda bulungi ali waali olw'okuba yafuna okwolesebwa nti ali waali naye toyinza gamba nti yasoose okuzanya ebyobufuzi mu Uganda ekyamazima nti kyasinga kubali alina ekyenjawulo mu bo oli muwagizi wa mpira nawudde ng'oyogera ku Arsenal wano ng'etandika nti Arsenal yalina striker Nicolas Bentina yalina kuba Yaya Sanogo naye Yaya Sanogo yali muzanyi wa mupiira nga bw'olaba Cristiano Ronaldo nga bonna bateebi Baloni Chamaka Baloni Chamaka nga bonna bateebi etobadde n'abateebi badde oyinza okukitegeera nga bonna baki bateebi naye Ronaldo yajja ate n'akola ebyannaggwano nga byalema Bentina ne Baloni Chamaka ne ba Bentina bonna kakitegeeza waliwo gye bayita individual brilliance eyo njogerako buli kanaku nti ffenna twenkana ne muffe mubaamu abantu nga ye banjawulo mu abo Zongo agambira we are all equal but there are those who are more equal than others ne mu byobufuzi bwe kiri ne kati n'ebirungo ebirala byogatta mu byobufuzi bimatalinga kinene ku lugendo lwonna wajjolaga era otuuseeyo otya ekyo Robert Kyagulanyi yakyeyoleserwa atu ng'agenda e Masaka nabadde nina omukutu gwendaba ogwa survey ogukola ku internet ne social media nga bagamba nti bwe yali ava e Kampala okutuuka e Masaka yali alina streams abantu abaali bamuviewinga milioni 360 kwolwo olunaku bagambe nti ng'oggyeko okufa we bapronowansigalayida olire nga nti afudde Robert Kyagulanyi yazzeemu okufuna streams bwe zityo kati oyo muntu aba wanjawulo njagala nkuwa example tununde ennyambala gye yayambadde ng'agenda e Masaka Masaka yayambala atya oba wamulaba yayambala ekanzu yayambala ng'omusajja omuganda kati
ekyo kyabadde kisindika sigino nene eri obwakabaka bwa Buganda ne bampuga bali bagamba nti bo Buganda bwewulirira mu bo kati kwolo agenda nakusaza ng'agenda kwolo teyagenda ng'agenze Ssabakaluka bwa president kokka yagendayo ng'agenza tereza bya Buganda in fact yagendayo ng'olutalo lwa lutunuza mu General Museveni direct kuba olwaleero omuntu alwanagana n'empuga olwanagana na General Museveni direct yabadde battle contest between General Museveni and Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Buganda government kubanga Buganda government yatuuka ekiseera n'esala ensalo n'eyawula n'egamba nti wano tetwetaagawo baki bayaga abantu b'Emengo baludde ebbanga nga balumba Kyagulanyi ne Pokino kennyini yavaayo okolumu n'amuyita ekimererezi naye yakulaga nti teyaddamu kino kyenjagala omanye nti Kyagulanyi knows when to strike alinga America bw'eba enakkuba efuba okulaba nga togenda kudda ngulu ekuwa obudde mpuuga Kyagulanyi yagenzeyo n'atamukoona nako eggulo ejjo olwennyininyini bwakedde agenze wakatikkiro oba wamulabye namulabye ng'agenze ate naye yeetaase oba okitegeera ebyobufuzi ebiriwo ono agenda e Masaka mu kanzu n'obusuuti ne kooti bwe kiri agenda ku mbuga y'essaza ono naye tukaunta okitegedde kategedde kati ekyasitudde DF emisinde egende Mengo tukaunta what Kyagulanyi had done previous naye kikulaga n'okulaga teyaboogera nako teyabawa masanyalaze kati olina okubanga olengerera wala abakuddamu n'aboogerako ku olwo enkera bukedde yali ekuba omutwe mpuuga bye yazemu kankati okyenjagala okugamba nti mpuuga akwata yatutte mbwe ekiwandiiko constitution ya DF ne bye basuubira okukolera Buganda n'abikwasa Katikkiro yabadde akauntalinga Kyagulanyi genda kauntalinga Kyagulanyi naye kati ekyo njagala nkikuzeeyo emabega nti yonna gye kiva era oli professor fena twadde tukabuusizza amaanyi ekibintu ebyobufuzi Kyagulanyi byazanya n'agamba nti olutalo lwawo yaluza ku psychological warfare yalujja mu maanyi Kyagulanyi akimanya nti General Museveni amusinga amaanyi ag'okkuba ag'okuwamba ag'okutta ag'emmundu kati olutalo n'aluzza ku bwongo kati ondowooza ekyo kitegedde kati kyenjagala okubulekera naye kino kituuseewo kitya okutuuka ng'embeera eyo eri bweti omusajja adduka enkeera agende Mengo ataakiriza embeera nti obuzibu bwe bwava bonna General Museveni ne banne banyoma Kyagulanyi mu ntandikwa nkuzaayooko e Malawi mu 1993 waliwo omusajja bamuyitanga Hastings Kamuzu Banda yafuga Malawi n'omukono ogw'ekyuma era y'omu ku baaliwo nga Malawi yeefuga yali musajja w'amaanyi ebiseera ebyo nga mu Africa oba tobaze Hastings Kamuzu Banda obala Nkwame Nkrumah obala Sekuttule Gamal Abdul Nasser Mwalimu Julius Nyerere Patrice Lumumba Matthew Kerekeu Thomas Olimpo be baali ab'amaanyi kati Hastings Kamuzu Banda yafuna ekikangabwa nga General Museveni kye yafuna wano nti in fact yalina mukulu munne bamuyitanga Bakiri Muluzi Bakiri Muluzi yagamba agenda kwesimba ku Hastings Kamuzu Banda buli muntu n'aseka nga basekera ki nga balowooza nti Bakiri Muluzi talina kyayinza kukola ku Hastings Kamuzu Banda naye bigenda okuggwa mu kalulu ka 9 nga Banda obululu bwafunye nekenyini bwamukwasa ennaku n'azirika yamala mukome ennaku 8 abamanye ne bagezaako okuteekawo embeera erangirira Banda naye ng'ali mukoma ate ng'agenda kuvaayo ayogere ki naye kenyini nga tabitegeera naye kati Kyagulanyi kyasinga Bakiri Muluzi wano nti Kyagulanyi teyali mu sisitimu Kyagulanyi teyali mu magye General Museveni yasuubira omuntu agenda okumuvuganya muganda wange either ng'abadde minisita oba ng'abadde mu magye be yatunuulira kuba ye yali muyeekera naye Katonda n'ajja amukuba balaayi n'amuwa omuyaayi oba gwe baalabanga omuyaayi kuba ekintu Kyagulanyi ekyo muyita omuyaayi oba abantu okumutunira mu kifaananyi ekyo nakyo kidifiitinga understanding yange lwaki munnaye wootunuulira ennyimba Bobi Wine ze yayimba zonna nga tannaba na kujja ne baamugaana okuyimba asobola okuddamu n'azikuba n'ogamba this man was always a politician in waiting kati nti basobola okuŋŋaanya abayimbi bonna ne baleeta buli omu ne bayimba ennyimba zonna bamayinja bonna ne bayimba tebasobola kwansalinga Kyagulanyi byansalinga leero using his old music kati okwo kyenkugamba nti kwali kwolesebwa omanye omukulembeze kimala kubeera omukulembeze olina okuba nga olaba ewala
omukulembeze ono okubanga olaba ewala ekyo nakigambako ola nti Kyagulanyi gyalabanga atudde Mpuuga ne banne ne gavumenti balabayo bali ku mapeera waggulu nga bayiwanise Kyagulanyi gyalabanga atudde Mpuuga ne gavumenti balabayo nga bali ku mapeera nti okwolesebwa kw'omulenzi kwa njawulo toyinza kuteeka ku bantu ba bulijjo olwaleero. Living example weziri professor omusajja yalabayo atya n'agamba sijja kuyimba tubonga naawe kyenkunyonnyola nga ye yali cream dala cream of the time ekyo kyenkunyonnyola n'atunula n'agamba sijja kukuba tubonga naawe. In fact ninaku nali nkigamba luli nti omuvubuka ate okuba yatandika okusoma General 7 nga Museveni tamanyi nga tamanyi era nga bwolaba ebiriwo olwaleero nti General Museveni bw'atuuka mu 2023-2024 alabika baŋŋamba nti baatuuzanga baddiso ne baladisi bonna nga balowooza nti Kyagulanyi bamaze okumukuba aweddeyo. Kyagulanyi agenze era zezo programu zonna zewalaba ezaali eza gavumenti parish model youth livelihood program emyoga ghetto structure oba kitegeera ebintu bingi byabadde akola ne Kyagulanyi okuyitamu obuyisi ebyo byonna agenze nabyo sente zonna eza ghetto structure agenze nazo federation bayimbi bangamba nti yali ekawempe nenga ne kawempe onoonya abayaye bonna be baawe miliyoni nga ate bali ku Kyagulanyi bawuliriza kati kitegeeza system y'okozesa kyovula nti nate ne ku luutu eno yakiwuse weyaze mu Buganda nti kuba ebiseera biri eri abadde alowooza nti bwagenda mu kyalo beyawa sente za PDM obadde ng'owulaba aladisi nga bagamba temugendayo kati General Museveni yazzeeyo ne tulabira ddala gavumenti y'NRM eri entuufu yazze ku kye bayita Dhaka Triad. Kyekitegeeza ki ekyo professor? Kati Dhaka Triad eyo etekozesa nnyo naddala bannakyemalira oba bakulembeze abaluddeko. Dhaka Triad erimu ebintu bisatu. Erimu narcissism, erimu Machiavellianism, nejja nebaamu ne psychopathy. Nti narcissism kyentandika nakyo nti ku narcissism omukulembeze bakira self importance. Bwe siba ggwe teri mulala. Oba kiwali omuntu nga yalo sibanze teri mulala. Ekyo Mpuuga akirina n'abalala. Nabe nalemu wabadde nga siffe Uganda eggwawo era kivana nti batero kikozesa nnyo ekyo ti General Museveni bw'ava wano emirimu gigenda kukola ki genda kati Machiavellism kozesa deception kulimba era abapoliisi enaku zino ejja nnyo otegera we bavuddeyo eri baali balowooza abantu babakolera ku Buganda for Museveni gye baali bamumatiza nti no General Museveni akoze kati bakomyewo ku kino ekya Dhaka Triad kweyo principle kati kwe bali kati gundi esembayo ya psychopathy eyo ya muntu kubeera mutima gutalumirirwa bakube batte batomere basibe kati ze principle entuufu kwe yazze mujja kunjagaza kifuba okay. Naye nga luli Mawu yali atugambye nti akalumwe tugenda kagenda beera ka mirembe akalulu kano kaali quiet era kaali ka mirembe bakizudde luvannyuma era mu ntandika yaako nga Kyagulanyi agendeeyo Aluwa Busiya n'akuba site zonna ne ziwuuma bwe kiri lwaki we tutuukidde wano ekisooka lwaki eri baamuleka n'akola ebintu nga teri amukutteko nga batusuubiza it is going to be quiet and it was quiet why is it wazze wano mu central it is no longer quiet kati ogambye bazeeyo ku ki eri system ogiso ki Dhaka Triad omanye abantu bagamba wano nti ombulira ebintu n'empunga sebo mbambuliza mmwe ebintu mbambitegeera professor sibitegeera kati nekira kyeyagala okunyonyola nti ekiretedde NRM okutuuka okuddaawo eri mu mbeera ya Luyonani bagiyita Skyland Kalibudis kama kato kiriwo ekititi eri wakati w'oguyinja n'olwazi between the rock and the hard place bwe kiri. Okay. Kwaga Kyagulanyi bw'otamukomako kati essaawa yonna asobola oyingira Kampala ne miliyoni 3 ez'abantu. Wakati gwe njagala nkubuulire nti bakuba abagenda ku Laale ne bakuba abava ku Laale ate ne bakuba n'omukka mu Laale mwennyini ekigendererwa ki ogambye bakayita Dhaka Triad zekanjige nga we museka bali mu mbeera gye bayita Skyland Kalibudis Skyland Kalibudis njogera y'Abayonaani oba okitegeera obeeso osomesezza awo we tuli olwaleero nti ebyobufuzi press kwe bitambulira NRM government yekimanyi General Museveni amazima agamanyi ne bano basajja be bakimanyi era ndowooza walabyo IGP ng'ayogera
ekyamazima bw'otunulira IGP alina settlement zakolanga n'asikaali akuuma akatale ka Mbulo tazikola. Kwabwe toyinza kugamba nti nno bano tebakkirizibwa kukola procession ng'ate mu budde bwe muwaliwo akola eri wali. Kantu ako kamukoze bubi. Yabadde press conference y'abannamawulire police addressing egamba Kyagulanyi tumukuba lwakino era tujja batekako amaanyi musuka essaawa 12 mukola ki mukola procession. Omanyi internet ennaku zino nnungi twogera mu real time tuba twogera kati ng'omwana ajjayo essimu amugamba afande ate bano abali embalala bakola ki nannyonnyola bye yannyonnyodde. Twali awo nga parade tukwata Edi Mutwe bakola assembly Olivia Lutaya bakola parade tuba tuli awo real time nga katambi kazze ne bagamba bali tebali mu uniform emalayo bulungi yali ebulako obutonyeze tetujja bakwata bano bali mu emalayo bagambye abadde batambula embalala ye speaker yagambye yabadde kwa abakatuliki officer ye nagamba kawafonye olukusa olubakiriza okutambula ku polisi etwala mu bitundu ebyo kati kyenjagala okunyonyola nga ntandikidde ku pya poliisi poliisi yasala dda eddiiro kyenjagala okunyonyola nti obukulembeze bwe bulwawo butuuka ekiseera nga bulina kwekwata ku bitongole by'amaanyi okuprolonginga okubeerawo kwabyo kati olwaleero poliisi kyafuuka mukono gwa General Museveni ogwa ddyo kweyesigama amagye ne yesigama eno buli ekiremye waliwo omuganda wange omu bamuyita Damba William yaŋŋambanga nti omuntu bw'atandika okulwana amagezi gaba gamuweddeko kati ne poliisi weetuuse ekyamazima bino byonna babikola General Museveni naye tayagala ku-exposinga abaofiisa be ku kino kuba amanyi ki ekigenda okuddirira ekyamazima sanctions wano zigenda kuluma ate omusajja omu yatugamba nti sanction yeruma ne China we bate ku sanctioninze nobeera mu nnyonyi nevaawo negenda egwa Addis Ababa obeera mu kadinisa bwoti ng'oluba basobola okujja ne bakukima ku nnyonyi okwo era kyobona nti bajje n'abasinga be bawa sanctions kati bajjanjabirwa Nairobi. Naye nze njagala bayongere ku sanctions kubanga zisobola okuba zijja tuyamba okulaakulana. Lwaki ngamba otuyamba okulaakulana nti luli tubadde n'ekizibu nti abakola mu government babba sente z'eggwanga ne bazinvestinga mu bazungu naye kati ne babeera bazibbye bajja ziteekawo wano bwe tuba twetaaga amalwaliro amalungi bajja gazimbako wano amasomero amalungi bajja gazimbako wano ye advantage yo kagenda mu sanction ye kusinga nga tuda ku kino ekya poliisi poliisi terina lwegenda kwogera mazima lweriyogera amazima General Museveni tagenda ssula kibakolera nnyo nga boogera mu mbeera emwe boogerera kiyamba bo nga boogera mu mbeera emwe boogerera naye kati njagala nkuwulire ekyo kiyamba kitya poliisi okubeera mu mbeera mweri kiyamba kitya oludda oluvuganya kiyamba kitya ate ng'ebasuulira wadde n'osoma akatabo kabayita Dictator's Handbook kawandiikibwa Alistair Smith agamba nti the moment nti bw'oteeka abantu ne bamanyiira emmundu batuuka ekiseera nga bali battle hardened oba war hardened nti omuntu edda baalabanga ready top omuntu n'adduka oli mutuufu naye kati ennaku zino abaana babeera nabo nga ready top namusindika n'omusinga nagamba nviira mpitewo ready top padremu ekuba ekyalo kiramba kati abaana babeera nabo babeera nabaawo namugamba fande nina kyogamba kati oba ekitegeera kati kino kibagezaako kukola ate olwedda kiyamba bano kibamanyiiza emmundu omuntu okubeera mu mmundu kibajja mu fiya oba okitegeera kati poliisi kyekola ekyo kyennyini kyerina okukola esikuputi kwe yazze era nkubula we tunaatuukira mu Desemba n'okugenda mu nnaku ezinaasembayo eza campaign ng'embeera esusse nga buli kanaku emirambo gigwa kuba kati ekyagenze mu maaso buli kanaku omuntu afa naye yonna tolowooza nti bakikola accidentally bakikola okuinstiringa fiya mu bantu naye ekyo nakigamba nti obudde nga bwatuuse nga bwa kintu kyakubaawo toyinza kikugira kubaawo mu byobufuzi you can't stop an idea whose time has come kwa njagala nkubuulire nti ffenna mbaddeko ku campaign naye tiyagaasa avuga wali abantu ne bayitawo ne badduka mu maaso nga ne bamanyira bagera mukubirayo
kati endowooza Kyagulanyi yasiga mu bantu emuyambire ddala okubeerawo wano nga waali teri agamba bakubatiya gasi kanzireeka yasooka tunda ndowooza n'agenda mu maaso yasooka tunda ndowooza mu bantu poliisi akakodyo yakaguddemu ekuba emaaso n'emabega kati ekuba Kyagulanyi waba mu kino ekyalo ekiddako bakikuba tannatuuka n'abayimiridde ku luguudo babakuba kati bo bafuna ddabo oba okitegeera kati Kyagulanyi yasooka tunda ndowooza n'alaga abantu singa olutalo luggwa ne twambala engule Uganda egenda beera bweti Uganda empya kati omuntu alwana tiyagaasa amuli amanyi kikyalwanirira mu maaso oba okitegeera ali ku kifaananyi kye bamusigire ekya Uganda empya kati ne mu paalamenti walabye ensonga ezo gyo bazoogeddeko Joel Ssennyonyi yavuddeyo n'abuuza sipiika n'amubuuza ku bya Electoral Commission okugamba abantu nti etteeka ligamba mita 2 n'agamba naye poliisi yegenda okukuuma akalulu naye tulina okutya ate poliisi egenda otukuumira akalulu ate yeekulaga erina ekibiina kyewaako ne ku mmotoka zaayo bakube kampeyini sipiika yamugambye poliisi yabadde eyambako bakatuliki bagenda then yavumiridde ekya violence ne sipiika naye yakivumiridde naye kati kyatya okumanya sipiika kikyaba ategeezezza mu statement ze ekya sipiika kikuyambira ddala bwe kiti nti ebiseera ebisinga abantu abali mu gavumenti beerabira nti ono gwe basaavinga yaaliwo kaseera ebbanga lyonna agenda oba okitegeera naddala babeera mu gavumenti z'abannakyemalira nti baliwo kaseera era abasinga nti we babeerana n'amaanyi ebiseera byabwe eby'omumaaso ebisinga baba babisse njagala nkuwa example ya John Patrick Amama Mbabazi emu ku nsonga ezasinga okuba John Patrick Amama Mbabazi nga ziwano ku bwa president biki bye yayogeranga mu budde bw'akazigizigi si yaleeta bagita public management public order management act yatunganga naye kenyini limwekwatira biki bye yayogeranga nga Besigye bamusibye ebebaza abantu a few moments later kati Anita Among ebintu byonna byayogera olwaleero si byakaakati bigenda kukola kyamaanyi ku kubaawo kwe mu political life ye after era kyovula nti ebiseera ebisinga nti abamu mu gavumenti bavaayo okuwogera ensonga balina bye bazirekera n'osanga minisita nga bamutuluzaamu kamera n'agaana okwogera nanye emmotoka ye n'agenda kati abamu bamanyi nti waliwo obulamu ng'eno rigimu eriwo evuddewo naye kati ne sipiika toyinza kumwewuunya ku ekyo nti naye kennyini waali teyasuubira kubaawo abasinga baba baagala okukolosanyusa mukama waabwe naye ekyo kikulaga nti amasiga 3 gavumenti geerina gonna Kyagulanyi agatadde kugezesebwa executive parliament ne judiciary nti judiciary ekiriyo kitegeera buli lunaku lwe baba baagala okweyimirira gwe baasibanga wanupu omulamuzi tabaawo naye batuuka nga weenaalemu oba ki kubanga omusajja luli yali abuuza nti mu kamyufu k'enaalemu mwalimu abatta abantu ne bookya n'ennyumba n'amaka abantu n'afiiramu emisango egyabwe gyakomaawa okimanyi nti abo baba beeyimirira dda balina waka batya butaala babakwata ebusoga eyo naye baamweyimirira era najja n'okwesimbawo ne yeesimbawo naye abanuupu bakulaga nti abo tebasobola kubeeyimirira bayedi mutwe bali gwa kasimu na sweta kati omuntu bwe lwatuuka mu mbeera eyo nga bamanyi nti nno etteeka likola ku batono abala teribakolako baba tebakyalina bwesige mu mateeka ago na mitongole biramuzi dekero ekikulaga nti embeera eno eriwo yajja ekulu okutuuka wano yatandika okuva mu 2018 2019 2020 kati bwe twatuuka mu 2022 ekiwamba bantu ekyajja embeera neeyongera osajjuka kati mpaka we tuli wano olwaleero n'ekyo kyonna kyonna kizze olwa Kyagulanyi embeera gy'asinze okuteeka wano ekisooka yajja ne kamera onaku lwaleero omusirikale omutunuzaamu kamera ate amukuba esasi kamera bujulizi obutava ku mutimbagano teri gye babusiimuula bwe kiri kyakubiri n'atondayo emikutu gy'amawulire nga mingi ne gy'atamanyi bungi nti olwaleero buli muntu munnamawulire ekyo walabye aba NBS nga bakikaabira nga bagamba twajjirwa social media nti obulango bwe bandi bawadde eri neno babubawa nalabye omukulu Kini Kaliisa yavuddeyo n'agamba mbutuufu social media tutaddeko akazito kuba social media yes eriko abantu abali professional ngaffe naye eriko n'abantu aba passion bwekiri nga bo si bannamawulire naye ate endowooza yaabwe nga naye eri valid nga teberina
editor tebalina ki tebalina nkwatiramu bajjanga we bali, and people feel nowadays they want to get things as raw as they come. Nga tebiri filtered. Siku ya kusengejjamu naki. So awo naberanga bwatyo bwali. Katuddeko e Masaka. Wagambye e Masaka abakulu bakedde genda Mengo. E Masaka waki nabadde njagala nnyo Kyagulanyi mu Buganda. Ali sinatandika kukola naawe. We yagendera ku ntaana y'Obote. Buddu kye kibuga kya Kabaka. Era bagamba ekibuga kya Kabaka. Era ge masaza agamu agamaanye ennyo ku Buganda. Bwekiri. Laavu gye baamulaze. N'abaavumirira ekyali akyoli ng'agenze ew'Obote. Ndowooza ansa baagifunye. Kati kyenjagala okuddizaayo. Jeno Museveni game planning nga tugenda mu kalukano ke tulima 2026 yali nnene. Okutayiza Kyagulanyi. Yayagala anoonye candidate kigwana aleeta akutule ku Kyagulanyi amaanyi wano. Najja n'anoonya kuwajjukira eri mu Busoga babijirwa baali bamaze okulya. Kati olulimi tebakyakola ki? Ngalowooza mu maze kati wano mu Buganda yajja n'afuna bampuuga n'akabinja kaabwe. Naye nga abasinga bonna besi yaabwe eri Mengo. Nga factory yaabwe mu batungirire ennumba zaabwe eri Mengo. Okitegeera? Mengo neevaayo ku Kyagulanyi n'emulumba full board. In fact ekyali kigenda okutuuka ku Kyagulanyi kye kyatuuka ku Beni mu Gyenkaaga. Beni yalwanagana ne Mengo paka Mengo yawangula Beni. Naye ku Kyagulanyi yakola atya okulemwa. Kyagulanyi yalina support y'abantu eri nakyo. Kati era kwe kulaba kyenkugambye nti bano baakeddewa bakedde Mengo basabudiwinga ekiri bakiwemu amazzi. Naye kati kino kye kitegeeza kiri kimu nti bali amaanyi gaabwe ne Jeno Museveni gwe badde bakola baakitegedde nti amaanyi tebalina. Kubajjukira ebiseera biri Abedi Wani katukako n'agamba nti e Masaka ffe tusalawo. Awe madegenda okujja ndoza nkuba akantu kano. Nti nga bali bakedde Mengo. Abedi yakedde. Tutagenda kukkiriza mu byabufuzi tugoba Museveni ate tuleete ejjongo eddala ekyo tetugenda Masaka wano nga bateekateeka okuzimba mpuuga. Tebayimbira akayimba twamufunye. Abalida twamufunye. Gye byaggweredde ng'omukulu olulimi lwakyuse dda. Oba nkukubire ku mukulu. Omukulu yagambye Netuze ukayana na muntu yenna. Tetulina candidate gwe twaze kuvuma kituufu. Tetulina candidate gwe twaze kulumba. Mukulu Kyagulanyi bwe yabadde muno saawulidde nga nvuma kati sirina wenyimirira nti ngenda kumuvuma kati luli yali amuvumira ki? Kuba luli we yamugambira ffe tetwagala eno tetulya bisiyaga eno tetukola ki, yali talina kyamukoze. Kati lunaagamba nti teyamuvumye kuba teyamwogeddeko. Naye ate gw'ogamba teyakwogeddeko waliwo akatambi keekano. Ku mulundi guli ekibiina kyaffe kya NUP twakitandikawo nga wabulayo mwezi gumu. Ebiseera ebyo eyaliwo nga gwe tutwala ne tuyoola buli kimu. Twasula katimba kakokota ne tuyoola engege naye ne twaliramu n'enkolongo ne tutwaliramu n'ebikere ne twaliramu n'enjaba era mwenna mwalaba. Omugenzi Basodda alina akayimba ke yayimba. Awo yabakubidde kayimba. Ssenyonyi n'avaayo ye n'agamba. Ssenyonyi yagambye atya? Ssenyonyi ono. Waliwo abaagamba be baleeta Kyagulanyi mu Masaka muno. Singa tebaali muleeta temwali mutegedde era temwali mulonze. Omuna abasigala mujja bambuuliza ne leero be bamuleese. Bagamba n'okugamba oyo Kyagulanyi oyo be bamuzimba.
bakapera abo mujja bambuliza lwaki bo tebezimba. Professor omukulu ensonga gyagamba nti tebamulumbye oba teyabitegedde. Kati ground eyakalulu kano akalulu otuuka ng'okawulira kakuva mu mikono ekyamazima bakula bo bakimanyi era banaaba tebayambiddwako state nga General Museveni tabawadde money power buli omu sente zasigaza agenda azigulemu ebiruma abisweke ku faamu. Ekyo nakigamba nti Kyagulanyi okuyita obuyisa awantu sente zoba bakateekamu obukadde olukaga ab'ennaale mbakikaaba ennaku zino abaakutubye kuddeyo kufuna bukadde bulala kawumbi kalamba ka ssente otaakirize. Kyagulanyi abamu ku bantu bagenda okwavuwaza mu byobufuzi bya wano babidduke abasinga be b'ennaaleemu n'abaopposition abeerowooza nti b'amaanyi kati beebo gurupu eyo y'abaseggona seggona ewe baŋŋambye nti buli nnaku ayonoona miliyoni esaka wansi wa 6 ku 7 kyokka nga oli yayonoona nga yadde olw'ataano nga n'amazzi tagagula nga kwatadde okuyomba buli lunaku kwatadde okuyomba seggona yayomba n'abalwadde. Kyagulanyi amaanyi agage takyasalirawo mu Nuupu wabula ne mwenaaleemu asalawo okitegedde Kyagulanyi takyasalawo mu Nuupu mwokka ne mwenaaleemu asalawo kati oŋŋamba nti mu DF taasalewo. Kati bwanika ye yagambye tamulinaako obuzibu era teyeesimbyewo kitegeeza ki ku mulabi waffe? Yagenze okulaba nga constituency egenda Kyagulanyi ke yayiseeyo kuba luli emabega yatukenyini yatugamba nti eyo gurupu y'abasiyazi ffe Masaka tetukkiriza ovulo tugenda balaga omukulembeze omutuufu n'amuva n'omuvuma nti mutamiivu kati yategedde amaanyi g'omutamiivu we gatandikira nawawe we gakoma oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyamazima nga tuli waneeno Kyagulanyi taba kubuuka basajja abo wenzeyo n'okwesanga nga abasinga baali badde baamutadda nti mission gye baali balina ku Kyagulanyi yali nnene. Wabwe ekyamazima toyinza kwata Mpuuga n'ogamba nti Mpuuga akulembera olutabaalo olwaleero Mpuuga atasala na mu nnyendo Mpuuga ne wano e Kampala tatuuka gwe yagala okuleeta ku bwa president. Kati General Museveni ekyo yali akikoze ajja atemeteme amaanyi ga Kyagulanyi mu Buganda naye yabulwa bubulwa ani gwaleeta abo w'amaanyi. In fact ne basalirwa kenyininyini yali agala obwa president wodde mu 2023 basalirwa e Busoga naye nga balowooza nti basalirwa ajja kujja ateme amaanyi mu Busoga era yensonga lwaki Nandala Faabi ali ku baloti kutema Bugisu batya Erigoni region ogenda kala ekyo volaba nti ate ku luno tekulimu era wowe tunulira ba presidential candidate kuno tekulimu ava mu north mwakyoli ne mugundi oyo akena yagamba bamulemesa. General Museveni yakimanya nti wali agenda consolidating awo ye block vote gyaba agenda nayo naye yali tactical move. Reality eraga kirala tekyali block vote from the north kati kyekyali ekibalo kyabwe era kyo nti bakandidate abasinga baawano bonna abasinga baawano ekitegeeza Kyagulanyi okugenda ku ntaana y'obote lyali ddibudde nnyo eri President Museveni okutula block vote ye ya Northern Region n'aba DF wawula basooka okukikuba nti agenda atya ku gundi kawenkene oba kitegeera ennaku zino tunyumirwa nnyo siroganize ze yajja eyo tuzoogera ku lwale like omuntu ajogeranga oluyimba nga ono oyogera olulingala nga tolumanyi kati ate nayo fakita mu byobufuzi nti mu byobufuzi n'okubeera gwe bayita Ward Smith ng'osobola ozanyisa olulimi Paul Matek pero teri ategera kitegeeza n'eŋŋombo yennyini mu byobufuzi ebankulu gwe weewunyi Kyagulanyi gye yajja protest vote okuva ekisolo paka abimu okuva abimu paka Kweni okuva Kweni paka Masaka buli omu ayogera ku protest vote. Manyi protest vote eno buli omuntu yali abuuza protest vote egenda abeera etya Katonda wabakuwadde abakuwadde ensi zonna ezeekalakaasa zirina ekintu ekyunifying nga kye bayita fulaga bwe kiri abantu bagamba Kyagulanyi atandika ddi protest vote yatandika olunaku yakwata fulaga ya Uganda ne kabanga akabonero woba olaba amawulire ga international news abeekalakasa ku netanyahu e Israeli bonna abantu baba ne fulaga ekyo nakyo njagala nkikubuulire nti mu lutabaalo olunene olina okuba nga olowooza nnyo kati ddayo weebuuze wakeera nkwadde omuwaaka Kyagulanyi yatuula atya n'ayiya n'agamba ngenda kukozesa fulaga kubanga yaleeta item
nga tegenda kukwasa abaana poliisi tegenda bakwata naye tutuukidde olwaleero poliisi eteeka okuba yatandise okweraliikirira abantu kuba buli gwe weesanga ne wabeera mukazi aba agyesibye kale nga leeso buli ku piki kweri buli ku motoka kweri kati olina okubeera muntu kyeri yenaga nti olina okubeera visionary ng'ogenda mu byobufuzi olengerera wala kuba olwaleero teri ayogera ku protecting the gains buli omu ayogera ku protest vote na fulaga uba fulaga omanyi nti ennaku zino woba otambula noboozanga essomero nga lisibye fulaga yaayo bamalwaliro gwe olabe ya Uganda otegera oli ku protest vote like tetujjasobola kwawula ndi fulaga lwebeera eya Uganda ndiweewagira omupiira ndiweebeera eya campaign protest vote yagisaanikira yonna byobufuzi olina okubeera omuyiiya era ekyo kyattributinga ku Robert Kyagulanyi Center. In fact Kyagulanyi mwagale mu kyawo olwaleero alina ebyenjawulo kuba beyasanga mu byobufuzi byawana kkiriza gaana alina byakola nga bizibu okutegeera ng'obitegeera luvannyuma alina byakola nga gwe kigenda beera kizibu okitegeera akadde ako ogenda kitegeera wayise wiiki ekyamazima fulaga nga yakajja ffena twali tetumanyi kiki ekitegeeza naye ng'olina kuddeyo waka weebake olowooze nnyo kati omuntu ali ku sseeryo ebyobufuzi ebyo waba abizannya bw'atyo olina okumuwa credit ne kuba abo bennyini baba yasangawo nakigaye bamugisha muntu banandala mafaabi wabalabye ku debate ng'ensonga ze batambulirako ze nyini ezo ensonga zikola oli muntu anonya kisanja kyakubiri si kisooka nga leero nagenda ku debate tugenda omaliriza nayo esebo ekyaleese twist eya Bwanika nina akalala ke nafunye akabaagala baagala naye wumu District y'Emityana Joyce Baagala Ntwatwa akalulu akamuza mu Parliamenti akawenja Buseenene Baagala talina kibiina kwa jidde akalulu akawenja n'akwatidde ekibiina kya Nuupu Mbendera ku bwa ssentebe wa District y'Emityana Anne Miriam Nassali Lugendo ssentebe wa District aliko Mugisha Patrick Nshimye n'omubaka wa Mityana South Richard Lumu Baagala n'ekibinja kye akalulu bakawenja kyalo ku kyalo era enjiri batutte mu ggombolola y'e Kalangaalo bagisimululidde mu kabuga k'e Mugoye. Jakako baagala amaliriza agamba kuba pulezidenti londa Kyagulanyi naye nga tugenda okutuuka wano n'okumumma kaadi nga she was defiant nga ne ku kitebe tajja kati kyenjagala Bwanika agamba kawe Kyagulanyi baagala kawe Kyagulanyi kati kyenjagala bafunira wa nga tuzzeeyo mu mazima state yalimba abaana abo abasinga bonna mu information gye bakonsuminga nga balowoozanga nti Kyagulanyi bamumaze amaanyi era basobola okubaawo waatali Joyce Baagala ndowooza omujjukira nze omukwano gwange n'empuga teri asobola gusazaamu togenda kunfuga lwa kaadi kaadi si kikulu naye nagamba nti wano Kyagulanyi ku bimu byasyasinza okukola yaleeta kye bayita political identification nti yaleeta ova mu lunyiriri ki olw'ebyobufuzi olina okujja n'olanya abantu ne bakutegeera ate ebyobufuzi n'abifuula ebya layisi ate n'abifuula ebyebbeeyi ku sayidi y'NRM oba okitegedde nti olwaleero Maseruka ateeka okuba agenda wangula akalulu nga tateddemu miliyoni ssukaana ku 5 okujjako ez'ebipande talina gwagenda kugulirira mulabawo Nakatosi Road olwaleero wano we tuli kaadi ya Nuupu gwafuuka musingo bw'ogenda mu bbanka bakuwa ssente oba okitegedde andese kotegedde olwaleero kaadi ya Nuupu ndifulaga beara kaadi zenjirina kisobola okuba ekimu ku security kolatero gwafuuka musingo kati Kyagulanyi we yateeka ebyobufuzi kati bano balowooza nti bagenda kukwata Kyagulanyi bamunafuye okutuuka ku sseeri naye nagamba nti kapito w'ebyobufuzi akulanga kapito omulala mu dduuka Kyagulanyi wetuukidde olwaleero nga tanakozesa yadde ku 45% ku maanyi g'alina naye tebeezaamu olunaku we lulikya Kyagulanyi n'akozesa 80% ku maanyi g'alina naggambye ajja kubanga buli daala engeriiko miliyoni y'abantu buli lunaku kati ge gamaanyi Robert Kyagulanyi gisentamu g'alina bano ge baabuusabuusa mu ntandikwa tugenda okuva mu kaluka 2022 nga batandise okuwaganyala naye nkiwa olwaleero nti Joyce Baagala ssente z'akozesa teyazikozesa mu 2021 bonna bakimanyi
Abedi Bwanika sente zakozesa olwaliro n'empuuga mu 2020 tebazikozesa. Baali akaweweevu baali ansowole. Olabira ku Lukwago. Wano mu kibuga Kampala Lukwago yawangulanga akalunga takubye posta. Kati posta za Lukwago ne Museveni zesinga obungi mu ggwanga. Bwe kiri. Kati balema okumanya nti obuyinza bulina we bubeera. Nagamba nti mbyobufuzi ekiseera kituukanga waliwo Katonda wa byobudde obwo. Nesemujju akubye posta ekireeyo. Katonda w'ebyobufuzi yasenguka n'ava mu DP n'ava mu FDC kati ali Makerere Kavule. Kiriza Gaana Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo ne gavumenti ye NRM ekimanyi. Nga tumaliriza. Yesebo. Tumalirize ne debate. Debate wagiraba. Yesebo. Gwe nga professor oyinza kujanalizinga otya eri omulabi. Kati how did they score and how did the debate score nga yo nga ojeko nti no ba individual yo nga debate did it serve the purpose ya scoring etya then ne ba individual ba scoring batya. Kati mu byonna kibadde nakikugambyeko luli. Mu bonna abaali ku debate abasinga nga bw'obawuliriza ng'ogyeko Robert Kyagulanyi Ssentamu bakulowooza banoonya kisanja kyakubiri. Mu Uganda leero gye tulimu tosobola kunnyonnyola nti ebyobulimi ngenda bikola kino. Tosobola kunnyonnyola nti amasomero ngenda gakola gano. Tosobola kunnyonnyola nti enguudo ngenda sooka oggyewo ekizibu ekinene. Kwata buyinza. Topic enkulu yakwata buyinza. Jeno Museveni agenda okusoma okuguleta 10 points program. Ezo 10 points program teyazireeta nga ali mu lutale mundu eseka. Yasooka kwata buyinza. Newona abane manifesto ng'enyirira ennungi nga ne mu America ekola nga tolina buyinza. Kipapulo ogenda kyezizika ewaka ewo tekigenda kuyamba. Tezana bagamba mugisha muntu omusajja mugezi nnyo n'amafaabi yali musajja mugezi nnyo bayogedde ebintu. Bipapula bayogedde byogere. Ebyo babyogedde okuva Besigye nga ajja 21. Nandala amafaabi abadde strategist wa Besigye okuva 21. Tebina kye byakola. Kati manifesto entuufu obuyinza tubukutte tutya. Amba naye waliwo bidye bira tuli biraba. Was it 20 kyeyo 2010 2011. Yesebo. Bwanika bwe yesimbawo. Njijukira olunaku lumu bagamba Bwanika yalinako the best manifesto mu Uganda. Ngera nungi nete na kye yayamba yafundikira zeyo kimanya kabonera. Kati manifesto entuufu y'omuntu tukutte tutya obuyinza. Wano we tuli olwaleero. Era ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yasinga kubalala. Mu debate. Transition tukutte tutya obuyinza. How do we transit okuva mu myaka ana gino egiro tutandike bupya ggwanga. Kuba kyamazima wakati wange nawe Uganda yeetaaga okuzimba obuto. Nga olaba Kenya. Kibaki yakwata obuyinza baddamu ne bagizimba buto okuva ku Ssemateeka. Ne bakola Ssemateeka wa yali 2022 omupya. Ssemateeka agenda okwakomodatinga buli muntu. Omulugwala ajje nga naye amanyi nsobola okufuga Uganda. Omuteesa ajje amanyi nga nsobola okufuga Uganda. Omunyankole no buli ggwanga. Naye kati essaawa ya leero Ssemateeka aliwo mulungi. Naye tulina kumanya nti tukutte tutya obuyinza kyekibuuzo ekikulu. Bire bya debate ngenda kukola kino nkole tebisobola kukola mu mbeera eriwo. Olaba n'abaliwo ababiri mu bibalemye okukola. Kati tulina sooka kwata buyinza kyekikulu. So debate yonna erina kuggwera ofunye otya obuyinza. Ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yakiteekako nnyo essira. So yaba yawangula debate. Tosobola kwogera ku baana kye bagenda kulya ku masomero saawa eno ku break time nga toyogedde butya bwogenda kwata buyinza. Ekikulu kya transition obuyinza bukutte otya. Okay. So bino twazeemu tebirina makulu. Abagezi ba professor batunnyonnyole. Ebyo babyogera ne wogende Makerere omwana asobola bikuwandiikira. Babyogera. N'omwana wa P3 amanyi Uganda empya erina kubeera etya. Tinga eguudo nnyungi. Amasomero gamalungi. Omwana wa P3 nga bamubuuziza essaawa eno. Bizibu ki ebiri mu Uganda? Poor communication network. Poor transport system. Poor medication, corruption. N'omwana wa P3 abimanyi kati ali ku presidential candidate nga tamanyi bintu ebyo. Oba kitegeera. Era kyobula nti yejje no Museveni yamanya n'agamba sirina agenda yeeyo. Toyinza gamba nti yayita ayagala obudde yayita bulina. Ndowooza atayagala NTV. Yagigoba ne kulaleze. Neba n'agiteeka ku TV eyiye nyini. NBS. Ku UBC. Era talina kyakuddamu kya kino oluvannyuma lw'emyaka 4. Okay. Kati obwo bwe bukulembeze. Kyagulanyi yasinga okujja ekifaananyi ekituufu. Tusoose kukwata tutya buyinza. Kuba byonna tubiraba nga tutuuse ku lutindo nga tumaze okulusala.
Oinake wangambyeko waliwo ati natandika show nga twogera ku nsonga eyo. Eso. Nongamba nti Uganda might not need might not need new laws. Nobe tugoberera eziriwo zennyini nga tuzigoberedde zisobolera ddala okuteekawo system ennungi. Amateeka agaliwo olwaleero galaba. Kati gulabira ku mateeka ga poliisi mweyita okuba abantu. Era ne mateeka agaliwo teri tteeka ligamba nti tukuba abantu embooko. Labira kugabya kulonda gennyini nyini byabaka magalimu. Gagamba omuntu olumala okulonda waddembe okudda mu mita 2. Naye nayo tebaagala ligoberera. Kati n'amateeka amabi nago gabalema otuleekesa mu nkola. Laba public honor and management gundi. Biru. Tena weragira poliisi kugisaba lukusa. Ogigambako ekuweregereko. Ogigambako bugambi. Nenago gabalema. N'amateeka amabi gabalema okugoberera. N'amateeka amabi gabalema okugoberera. Obo kitegeera. Kati yembeera mwe tuli. Njengera embeera njagala kukakasa nti teri mbeera yali ebadde mbi lubeerera. Ate kisoboka. N'olutalo kyasinze okubeera oluwanvu. Olwa Palestine ne Israel lugera tuka ekiseera lukome. Nuna comments tewe. Lujja koma. Naye kati mpulira lwava mu Bible. Wano we tuli mu Uganda olwaleero. Obubonero bwonna obuliwo bulaga nti omukka omweru essaawa enagufuluma. Kuba ekyamazima General Museveni ebbanga lyabaddewo lyeryo erisaanidde talina kyagenda kwekwasa. Ndi wano nga General Museveni ajja bannayuganda bamuwa emyaka 10 myereere blanka check. Nga teri amubuuza. Teri kulonda, teri kubuuza, teri buli kimu. Ye speaker yaliko ne speaker wa parliament. Naye omuntu okuwa emyaka 10 mu byobufuzi abakuwadde. Ndaba ono president wa Burkina Faso Traoré. Tagenda kati mwaka gumu oba ebiri. Bwekiragera naye ebintu mpulira abikozi. Oba kitegeera. Naye kati talina kye yeekwasa. Bamuwa 10 blanka check agenda mwana. Oba kitegeera. Kati talina kye yeekwasa. Era talina gw'alinenya nti ono yannemesa okukola kino. Naye nga bw'oba oyinza essaawa yonna yonna nkiwa buki okusinza kubonera obuliwo. Essaawa yonna bugikyufu. Ene wede wadde olunaku olwayo ne professor. Bansereko tubaweko. Bansereko tubaweemu. Professor wankisewo kategori professor era nkusomerako fena ne tukusomerako. Yesewo. Bw'oba ogenda mu debate waliwo ebintu bye mba nsuubira. Ogenda okudebatinga ku topics ze bakuwadde. Nandirowoozeza nti omuntu waddembe okujja n'ebitabo bye oba banotinze points ze. Naye debate eno yadde egenda mu maaso. Nalabye comments ezimu ng'omukulu Nsereko. Yesewo. Yagambye nti eno si debate eno oba yagiyise primary oba biki discussion oba na biki yandibagambidde ddala oba revision. Gwe debate ogitegeera otya era omuntu okujja ne notices ze aba akoze ensobi ki? Kati ekisooka kankuzeeyo kwennyini yayogedde ekyo. Nti wano mu Uganda waliwo akakundi k'abantu abalowooza abaasoma. Bagashumba Bansereko. Naye kye baalema okutegeera nti practical mulala ku theory. Nsereko n'obwansereko bwe era Katonda yatukola Nsereko n'atajja kuwa president kwesimbawo. Kati asobola osiigira Nsereko ekifaananyi kituufu ekiri mu bantu alina kuba munyagwa. Era tekiseseza munyagwa we yakola olusaniya yagamba kati kasooka abalaga obukulembeze naye tutuukidde wano munyagwa ali ku sowa zeegeza mu munyagwa. Yali mu Busoga eyo n'anoonya abantu 6 bayogereramu ne babula. Ng'alina kuyita ku bano bagenze nabo badde mu maaso aboogereremu badde awalala. Kati eriyo abasajja abamu wano nga buli kimu buli muntu kyakola bakikubamu balwomushana. Kubanga njagala nkubuuze lwomushana omubuuza gamba nti yagala gavumenti ya Museveni egende. Naye okuva January okuva okulonda ekubawo paka tugenda mu kulonda okulala. Ye buli kiseera ajja kumalamu abo maanyi abakudde olutabaalo. Naye kati eyo desk enamba mu State House. Blind operation. Ezo blind operation desk kituufu obadde okimanyi. Muno bwe bayogerera gundi ani ono Hajati Namyalo ye yavaayo n'atulaga lisiiti. Oba kitegeera. Abantu bano be mulaba wakanya. Abamu bawakanya basasule. Era bali ku peroolo. Kati ogwo mulimu gwabwe. Naye kati Nsereko atubulire nti enteekateeka ye ebbanga lyamaze mu Kampala etali na Uganda namba kikyakoledde abantu. Oyinza okukitegeera. Kikyakoledde abantu.
Kubanga gotoyinza kugamba nti oli kagezi munnyo. Amagezi ago goyagala okuwa Uganda yonna Namboga w'Ekyagulanyi. Mu Kampala Central tegakoze bbanga lyonna lyobaddewo. Poza awezezaamu emyaka 10. Emyaka 10. Oba okitegeera. Kati abo bo gye bali bagenda kubaayo. Naye tukimanyi nti bonna ogenda okubalaba nga balina gye basasulwa okuva okujja okukola ekyo. Kubanga ekyamazima tosobola kuba nze wendi wano olwaliro sobola kubanga njogera ku bayimbi, njogera ku mupiira, njogera ne ku byo waliwo ky'obulina okuba nga tomanyi. Naye wano twesanga mu Uganda nga waliwo abayinza okuyita ba mukalakasa akabumbu ako kamanyi. Emumbwa ya mukalakasa. Ejjanjaba buli bulwadde. Ennyumba yalemera mu madinisa. Emombo egiwonya. Omwana ameketa amannyo. Emombo egiwonya. Omukazi alumwa ekigalanga. Asibiddwako olubuto. Emombo yewonya. Passport yo tennafuluma. Emombo ejja kuwonya. Oluddewo genda ebweru. Emombo. Mujjawo akuli bubi. Kati Nsereko mulabira mutuba lya mukalakasa. Yafuuka mumbwa. Amma amanyi ebyabayimbi. Buli kimu akimanyi Nsereko. Amanyi ebyampuuga. Buli kimu akimanyi. Kati ye Muhammad Nsereko. Yamanyi n'ebyansadu. Buli kimu ye Muhammad Nsereko. Tosobola kubanga omanyi buli kimu nkubuulira. Osobola okuba omugezi professor. Tekisoboka wabawo kyotamanyi tosobola kubanga omanyi buli kimu. So Nsereko ne banne abagambye debate oli yaze n'obupapula. Debate ogenda n'ebitabo. Ate kyekigaana buli muntu olina okubeera ng'onnawe owandiika. Jeno Museveni ku motoka ezimutambula nkuliko n'emmotoka namba ya bitabo. Stationary way. Era mu budget ya Uganda, budget munanga bakola budget ya State House. Bibaako ndi stationary wa bukadde 380. Aina n'omukozi gwe onageze na kitabo kimu. Writer. Onageze na kitabo kimu. Yale yagala agende naki. Na chupa ya vyandi Kati mu byobufuzi bya wano. Yaya nagenda na mutwe gwe ku kambu. Mu byobufuzi bya wano. Bansereko. Balowozesa ababeewanyo self importance. They are narcissists. Kiki nagambye nti omuntu okwerowooza nti bw'ataba ye tebamulala. Be Bansereko we tuli olwaleero. Balwala obulwadde obwo we si banze. Talina kuba mulala. Era kyobala nti ekyamwawula n'empuuga amangu. Beegwako nga bonna balina obulwadde bwe bumu. Tooke. Ono ate kuba yalimba ewajjajja nti bampadde obuwumbi 9 ng'ono bamuwadde 4. N'awa kuwona obuna. Enjawulo yali akawumbi kamu ngabana. Anyway, terugera asukawo nako olwaleero Professor Yebale tuwabudde enyongera bwongezi bajjukiza Nana Herbal Mouthwash gwe naina ekizibu ky'amannyo mwekwate ate ne prevention is better than cure. So mukozese kuba yakakasibwa National Drug Authority ajja kuyamba. Ajja sinikiza naye musomi wadduwa mukubirawo ku namba gy'olabeeyo. Badde ne Professor nako olwaleero webale nnyo. We out.